Obadde onoonya okumanya ku nsonga ey'ebifa mu bwengula n'obunnabbi, omulabe waffe ow'ebifa mu bwengula tosubwa episode eddako nga tukusabukkulira okweyongera okumanya ku nsonga ey'obunnabbi. Bannabbi bakyaliwo oba baggwaawo? Ekirabo eky'obunnabbi kikuyamba kitya mu bulamu obwa bulijjo? Tosubwa episode eddako mu bifa mu bwengula. Nnyo ku program yaffe n'enganzi ennyo era leero mawulire malungi nnyo ddala. Geoffrey Tsakwe nga bulijjo omwanjuzi wa program eya ebifa mu bwengula nti oyo alina ekisumulizo eky'omu bwengula era yafuga ne ku nsi. Madam General Haja, abantu babuze abantu baffe abalungi abalabe baffe ba ebifa mu bwengula nze nga bulijjo nakadamu Haja weewaawo. Peter, twesimye okubeera nammwe olunaku lwa leero mu bifa mu bwengula. Amannya n'eddoboozi mulimu Peter. Amasimu mangi ddala n'obubaka era tubulaba mweyongere okuweereza obubaka ku mitimbagano ne ku social media gye bayita social media yeki mu Luganda. Waliwo ebigambo Nja kwebuuza emitimbagano. Yes, obubaka bungi nnyo ddala. Ogenda ku YouTube teekamu ekigambo ebifa mu bwengula ojja kweyongera okulaba episode bw'obanga zaakuyitako ez'ebirooto. Kaakano tugenze tutaddemu giya. Abantu twabasuubiza wiiki ewedde nti tukomawo na prophecy omuntu gy'ayita obunnabbi. Obunnabbi buno bukyaliyo, kyali kigambo kyadda oba ne kakkati kikyaliwo era ekirabo kino kiganyirwa kitya? Omuntu ali eyo oganyirwa otya mu kirabo eky'obunnabbi? Nti abantu baleme kuyuza bbaluwa. Peter watugamba nti tokola ki? toyuza bbaluwa naye soma obubaka obuli mu ki? Obeeko kyokola nti toyuza bbaluwa. Waayo obudde okole ki? Weetegereze. Madam Hajara, prophecy kyeki oba obunnabbi kyeki? obunnabbi kyekigambo kya Mukama ekikubuulira ebifa mu maaso naye ng'olugamazibwa mwoyo wa Katonda oba mwoyo mutukuvu. Era nga bw'otunuulira kyaki oba Obukristo bwatandika na kigambo kya Katonda. Nti bino bye tukkiriza kyatandika na kigambo kya Katonda. Kebeera ensi yennyini Katonda yatonda ku nsi kyali kigambo. Era bw'otunuulira mu Isaiah 4 olunyiriro lwokusatu akugamba nti waliwo kati Moses yali agamba Moses ng'olwakategeka okujja kwani kwa Yesu Kristo. N'agamba nti ery'eddoboozi erikaaba oba eriyaayaana mu ddungu nga ligamba tegeka ekkubo eryoyo ajja. Nate nekikumunyisa nti era obudde bwe tulimu ennaku zino butulaga nti era tugenda ku nkomerero yaki ey'ekintu kino. Era nakyo tulaba nti Mukama era ali kuweereza obubaka ng'ayita mu Prophetic naye era ne mu Bible era yasigala ayogera nti mutegeke okudda okwokubiri okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Osobola okusomako mu Abatesalonika 5 tukufunye
ab'emusogando zabagamba madamu hajjala ayogedde oluganda mu Batesalonika nga 5:11 ekugamba nti Mukama waffe Yesu Kristo ajja kudda mu kiro ng'omubbi so twetegeke so nekitegeeza ki nti profesi eno tetulina gisuulirayo gwanagamba kubanga profesi yebikulawo ebifa mu bwengula nga mizo kiyita bwentyo nti abantu abasinga ebintu bino bye tulaba ku nsi bibeerawo lwaki profesi eno eba eguddewo ebifaawa ekintu ekyaliwo mu bwengula ekyoka kijja kikola kibeerawo era ogenda n'olaba ne mu Amosi ng'agamba nti empologomba ewulugumye Mukama ayogedde ani ataakole ki ataalagule so nekitugeeza ki nti Bible nga profesi eyo kayoka gy'olaba nti kyekintu ekyali mu Old Testament mu kitabo ekikadde n'ate nekicrossing over mu kitabo ekipya nti ogenda n'olaba nga mu kitabo ekikadde eriyo profesis nnyingi nnyo mu ndagaano enkadde naye era nogera nodda kuba mu ndagaano enkadde yalingayo profesi yalingayo ba kings yalingayo ba priests naye kati bw'ocrossing over ogenda okwesanga mu ndagaano empya ate bano ba priest tebaboogerako naye nga basigala boogera kuki bannabbi so nekitegeeza nti tulina okuba nga tuwaayo nnyo obudde okusobola okutegeera profesi eno oba obunnabbi kiki nkyenjize madamu hajira nti obunnabbi buno oba ekirabo eky'obunnabbi tekyali kya ndagaano nkadde yokka n'endagaano empya nakyo bayibuli ekikatiza Peter obunnabbi kyeki oba ekirabo eky'obunnabbi ate nga togenze n'okiyita ekirabo oba ddala kirabo kirabo kya mwoyo mutukuvu eky'obunnabbi mwoyo mutukuvu bwe yakka olunaku lwa pentekoste nga bwe byawandiikibwa mu bikolwa by'abatume yajja n'ebirabo bingi mu birabo bye yajja nabyo mulimu obunnabbi obusobozesa abantu okubuulira ki ebyo ebinaabaawo n'okunnyonnyola ebyo ebibaddewo kyebitegeeza n'engeri gyebikwatagana n'ebinaabaawo kankuwa ekyokulabirako bw'obikkula ekitabo ky'Abaluumi essuula ya 12 olunyiri luno lwogera ku bunnabbi ng'ekirabo mwoyo mutukuvu kyatuwadde naye nga okusobola okukozesa obunnabbi buno mulimu ekirungo ekyetaagisanga ekyokukkiriza nti tosobola kwawula bunnabbi na kukkiriza ate obunnabbi kigambo kyani kya Katonda nti okusobola okukozesa obunnabbi okusobola okutuuka ebuziba mu bunnabbi kyetaagisa n'okukkirizako kubanga kutuuse ebuziba naye ate kankubuulireko ekyewuunyisa ekirala mu kitabo kya Bekolinso Bakolinso endagaano empya mu ndagaano empya Abekolinso is Corinthians essuula ya 14 olunyiriri olusooka agamba nti mwegombe nnyo ebirabo by'omubiri naddala ekirabo eky'obunnabbi mubuulirenga kuba ekirabo eky'obunnabbi kyekitusobozesa okubuulira so bw'osoma bayibuli naddala ey'Oluganda bw'obanga obadde weegendereza enyiriri ezoogera bunnabbi zoogera obunnabbi oba okubuulira kati omuntu ayinza okulowooza okubuulira kitegeeza kubuulira njiri naye nedda kitegeeza kubuulira ebyo ebinaabaawo oba
okubuulira ebyo ebyaliwo n'ekyebitegeeza n'engeri gye bikwataganamu n'ebyo ebijja. Kituufu. Naye era yenjiri. Era yenjiri. Madamu Hajara, obunnabbi buno Bayibuli njagala weeyongere okunnyonnyola omuntu eyakatulaba atalimanyi oba abadde abyekengera nti waliwo Bayibuli enyikiza etya ensonga eno ey'obunnabbi. Kubanga osobola okubanga ekintu okitya kubanga tokimanyi, naye tekitegeeza nti tekiriyo, naye okuba nti tokimanyi bikula ensonga eyo. Madamu nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eno nga nyongera okuwako ku byawano nti ogenda n'olaba mu bbaluwa ya Peetero ey'obubereberye obunyiri olwabiri ku 21 osobola okusimanyi bw'oyongerayo muyo ebbaluwa egamba nti tewaali muntu yali awadde bunnabbi ku lulwe wabula mwoyo mutukuvu amalamukkako nti omuntu yenna okusobola okuwa obunnabbi alina okusooka okufuna mwoyo, naye era ne mu akisi agenda n'akugamba nti mu nnaku ezisembayo nti mwoyo mutukuvu ajja kuyuwibwa ku buli muntu, abaana baloote ebirooto, abavubuka bawo balagule, abakadde basobole okulaba eki okwolesebwa. So negundi nyingi nnyo ebyawandiikibwa bingi eyo we naye akyogerako nti era naye agamba nti afterwards nti byonna oluvannyuma lwa byonna bwa byonna mwoyo mutukuvu ajja kusigala ng'ayuulwa ku bantu era bakole ki alagule. So ekiraga nti okulagula kuno oba obunnabbi buno kyawandiikibwa era okisanga mu Bayibuli mu ndagaano enkadde ne mu ndagaano ki ekitegeeza seekengera ekigambo prophet bwempulira omuntu ng'ayogera ku prophet era ogenda n'olaba siteekako misinde nti ate ne prophet ono Jesus bwe tukkiririzaamu is a prophet nti yajja mu kirabo yajja mu kirabo kya bunnabbi era wabeerawo mu revelation ekugamba nti ekirabo ky'obunnabbi kyekikakasa mukama waffe ekirabo ky'obunnabbi omwoyo w'obunnabbi yakakasa Yesu Kristo oba bwe bujulizibwa mukama waffe nti Yesu Kristo okujja bwali bunnabbi bwe bwayogerwa, ekigambo kyayogerwa ne tulyoka tulabaani Yesu Kristo. Era okukakasa nti ono yoyo gwe baayogerako, twaddayo ku kirabo eky'obunnabbi ne tugamba ono gwe baayogerako yagamba nti bagamba nti ajja kuzaalibwa omwana atakola ki atamanyi musajja, ne bagamba nti bw'alizaalibwa waliwo abaana balittibwa. obundi eyo revelation kikulagira ddala nti Jesus ye yatambulira mu bunnabbi mu bulamu bwe bwonna, okuzaalibwa kwe bwali bunnabbi, ani alimuzaala bwali bunnabbi, wa bwalizaalibwa bwali bunnabbi, bwe bagamba okumugjawo bamutwalebwa era naawe bwali buki, neyali alina okumukola ki nga bagenda omucrucifyinga mulyamu olukwe naye bwali buki so ogenda nolaba naye okuzuukira kwennyini n'okuzuukira naye yeewaako obuki obunnabbi. So era olaba nga Yesu Kristo bwe bujulizi bw'obunnabbi, Yesu Kristo yatuukiriza obunnabbi bwonna. Ate ekikwewuunyisa nti obunnabbi obwaweebwa ku Yesu Kristo bwali bwesudde emyaka n'emyaka, nti wajjawo nabbi n'abaako obunnabbi bwawe, ne wayitawo emyaka 15 omulala n'ajja naye n'abaako obunnabbi bwawe nga bwanjawulo. Kati Yesu bwe yajja kumpi buli gye yalaga waaliyo obunnabbi bwe yalina okutuukiriza, era buli kyonna ekyali kyamwogerwako yagenda okuva ku nsi. Naye waliwo kyendabye mu luyiriri olwo lwa Yobu.
nti nga byonna biwedde oba oluvannyuma aliyiwa omwoyo ku buli muntu yenna nti buli muntu yenna ayayaana ajja muyiwako omwoyo we. Kitegeeza ki ebyawandiikibwa tebigamba nti ajja muyiwa ku balokole si balokole bokka oba oba basiraamu oba pasita nze nange ndi candidate okufuna omwoyo wa Katonda. Ate mwattu nanzijukiza waliwo Prophet Elvis Mbonye eyagenze e Pakistan. Simba wakati Pakistan sinsi y'abasiraamu, nsi y'abasiraamu. Wiiki nga 2 eziyise babadde mu kulwanagana ne India. Wakati mu lutalo babadde mu kulwanagana nga bano baweereza ebyokulwanyisa ne bali baweereza. Actually nawulirako ku mawulire nti olutalo olwo lwali lwakamalawo obuwumbi kwegamba wakati mu lutalo ono omusajja wa Katonda Prophet Elvis Mbonye n'agenda mu Pakistan. Pakistan nsi y'abasiraamu. Madam General Hajar mmanyi nti eggulu lyasanyuka nnyo bwe wava mu baganda baffe bali n'ojja ku luuyi luno. Eyo kyogerako ki ekya Prophet Elvis Mbonye okuba nti yagenze okubuulira enjiri mu Pakistan, eggwanga erimanyidde 99% nga baki basiraamu. Okwagala okwo lwaki teyagenze Kenya? Ekisookera ddala tujaguliza wamu ne Prophet Elvis Mbonye ne church ye naye n'omubiri gwa Yesu Kristo. Nti ekyakoleddwa Prophet Elvis Mbonye kibadde tekirabibwangako. World record. Nti yamenye yataddewo olukodi endala. Nti ekyo kibadde tekikola ki tekirabirwangako. Omuntu okwesitula n'ogenda kuba twali tugiyita ng'abalokole twali tugiyita enemite bitono. Nti tomala gagendayo. Kubanga ku bantu 10 oyinza okusanga kuliko omukristaayo. Kati ogende otandikire kwani okubuulira enjiri. Naye ne tulaba nti ono omusajja nze kikyenjiga mu kintu ekyo kye yakoze Prophet Elvis Mbonye nti obuvumu bw'alina mu Katonda we nti tatidde nti ne bwe ngende eyo abasiraamu be basinga obungi abakristaayo batono naye Katonda gwenzikirizaamu. Ekisooka agenda kumpa obukuumi, ekyokubiri agenda kuleeta abantu. Ate nekindaga abantu nalabye babadde emitwalo 2 n'ekitundu. Omanyi emitwalo 2 egy'omuntu. Omanyi wano Uganda okutegeka musede y'abantu emitwalo 2 mu ggwanga erya nekindaga kyandetedde scripture ya Mark 16:15 egamba nti tugende mu nsi tubuulire enjiri ku buli omu. Kyekiri Peter kye yayogedde nti ne nnabbi abuulira enjiri. Tososoola nti bano basiraamu eno si abasiraamu sijja kukola ki sijjagendayo. Naye nekiraga kinti okugendayo kwe kwatulaze ffe nga abaana ba Kristo nti abantu bali ready. Abantu bayayaana. Abantu baagala enjiri. Tulina kwekkiririza mu kufuna buvumu kuyingira mu bifo ebibadde tutya ennaku zino bitubadde tusigadde nga tutya nga tugamba eyo tetujja gendayo eyo sisobola kukola ki tetusobola twalayo njiri. Lwaki Katonda atuma bannabbi mu bintu nga bwebiti? Kuba nalaba Musa agenda ewa Faraawo. Waliwo ekintu kyolaba nga mu butuufu mu buntu wanditidde okola ki okikola kubanga osobola okugenda notabi. Naye bannabbi n'okwongeza ku Madamu Hajara abajjawo obuvumu. Nga sinaddamu ekyo ekirala kyensobola okwongerezaako nti ffe nga abali mu mwoyo wa Kristo tubadde tutadde Kristo mu bokisi nga tugamba kino kyasobola kino kyatasobola wano wasobola ogenda wano akasobola genda. Kristo waffe ffekka wabalokole era bwe weesanga nti ababa bagezezzaako
okugenda basobola okugibuulira enjiri bategeka ku luseedi naye nga zakola ki zakuwakana wani asinga nze ono yansinga nze ono yakola tebakyali bannabbi eyasembayo yali gundi naye ng'ate yo Jesus atugambye tukole ki tugende mu nsi tubabuulire good news amawulire amalungi era kyatulaze nti Prophetic Obisimonye ekintu kyeyakoze abantu bayaayaana naye kiri kyobuuziza nti obuvumu omuntu abujjawa kitegeeza nti omuntu ono asobola okubeera n'obuvumu bwe butyo ekisooka aba akkiririza mu Katonda gw'asaavinga gwaweereza nti w'amaanyi nti era Katonda ono bw'ajjeewo osobola okumuwuliriza era abasiraamu baatulaze twalabye enkuyanja n'enkuyanja z'abantu nga bayaayaana nga bali ready kitegeeza nti ne Yemen tugendeyo ne Saudi Arabia tugendeyo ensi ziri open ziri ready okufuna ekigambo kya Mukama nti abantu bayaayaana okufuna obulamu obujja abantu bayaayaana abantu baagala amawulire amalungi naye eddoboozi erituusa amawulire gano ku bantu yerikyabuze so gwali eyo olunaku olwaleero tebadde mistake okuba nti oli ku TV eyo era tumanyi bulungi nti Mukama ategeka enkola ze nti ne lwaleero asobola okusisinkana nga bw'oli awo takusuddeeyo oba takwerabidde olunaku n'olwaleero Katonda atolaki akusisinkana ate mwattu si buli omuntu agendagenda Pakistan naye tandikira ku neighbor omulage okwagala omulage ebirungi bya Yesu Kristo Peter nga tumaliriza ekirabo eky'obunnabbi kireeta obuvumu ekirabo eky'obunnabbi kireeta ebintu bingi bw'osoma ekitabo ky'Abakolinso ekisooka ebbaluwa ya Pawulo esooka omutwe gwa 17 agamba nti era bwemba n'entegeera ebyama byonna era n'okutegeera kwonna kiraga nti omuntu alina ekirabo ekyobu abeera n'okutegeera bw'okeberako mu Bayibuli ey'omusoma ekyo wawandiika nti okutegeera ebyama byonna bagamba nti understanding mysteries ebyama ebikusikiddwa ebikwekeddwa so ekirabo kino kikuwa siru kuba okusobola okufuna obuvumu olina okubeerako n'okutegeera enjawulo nti olina ky'omanyi olina kyeweesiga bw'obanga omanyi nti ekyo ekisajja ekiri awo ekikuumawo tekisobola kudda ojja kuyitawo n'obwomuyembe obulungi ogambe n'obunoze ononkolaki kubanga newankubadde kikuuma naye okimanyi tekisobola kola ki kitegeeza nti omuntu ono ava mu nsi ezirimu Abakristaayo n'atunuulira ensi erimu Abasiraamu ensi erimu obutabanguko n'atwalayo ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo omuntu oyo abeerako n'okumanya okutegeera okw'enjawulo ate omuntu oyo bw'aba musajja wa Katonda aba alaze okukkiriza kw'alina Katonda kuba olumu Yesu yagenda mu yeekaalu n'abikula ebyawandiikibwa n'agamba olw'Omukama ntuuze n'abisoma ng'era Isaaya bwe yali abiwandiika n'agamba ebigambo bino bituukiridde olwaleero nti Abafalisaayo abaaliwo ne banyiiga ne bamukuba amaaso ne batunuulira ate yali ayogera ku kigambo kya bunnabbi ekyawandiikibwa
ne bamaliriza nga tebalina kye bayinza mukola. Lwaki? Kuba yali amanyi nti essaawa ye yali tonala. Naye singa yali amanyi nti essaawa yali etuuse ate teyandikoze kiteeto. So nze ndaba nga obunnabbi buno ng'omuntu ali eyo singa oli ayanja omwoyo omulungi ogenda kufuna okwenda. Weewaawo nga tumaliriza madamu Hajjara, waliwo eyaweereza ano message n'agamba nti nkola ntya okulokoka? Mwatuza obulokozi. Omuntu yenna ali eyo nga wandagadde okumanya good news, mawulire amalungi gano aga Mukama waffe Kristo, osobola okuddamu ekigambo kino nti ayi Yesu, nzijjadde olwo olwaleero, nzikiriza nti wanfiirira ku musaalaba, n'otwala ebibi byange, olwaleero nzize gy'oli, ondokole, onzize buggya, nzikiriza n'omutima gwange, era njatula n'akamwa kange, nti ndokolebwa olwaleero. Mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Weewaawo bw'atulaba eyo oli wa mukisa nnyo, wetwalidde ki obulokozi. Mukama akutukumire. Tugenda kudda ne ekirabo eky'obunnabbi. Tuyina omugenyi era tosubwa episode eddako nga tukusabukulira mu bwengula mu nsonga ey'obunnabbi. Mukama akutukumire.